Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbaniriza konate abalungi mwena batugoberera ku BTN Media Beyond the Newsroom omukutu semakutu ogukuwa ensonga z'esemasonga ezo nno zoba weetaaga okubeera nga omanya, most especially ezo nno ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Should I say a breaking news or just in agakagwawo, whatever it is, ekikonde ekinyoose ate mu kalulu ka NRM ekibadde kololo akalulu ka CEC bikutte ate oba olyawo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. wansi ne waggulu engumi evuddewa tunulira engeri n'obukodyo obukambwe bwe bakozesezza mu kubba akalulu ate bineeno byewuunyisa oba kiranga ki. Ndowooza bino bye biranga nsenene ebituufu bulijjo ebyogerwako nga tetubimanyi era tusoose kuba nga tubiraba mu kalulu ka NRM. Abamu ku bakungu mu NRM bavuddeyo ate bo ne beekubira omulanga ne bagamba nti bino tebajja kubeera nga babisobola. Byewuunyisa. Kiwanda avuddeyo n'abuukira omubaka Zake Francis Butebi owa Mityana. Kakati bavudde ku ki nze nno naawe era byonna ngenda bba ateega mbikutuusaako bukwaku nnyo nnyini ddala. Thomas Tayebwa avuddeyo n'alaga obwennyamivu n'agamba nti weewaawo ekibiina kyange ekya National Resistance Movement kyekituufu kiri nti wekiraga sirabawo era sitegererawo ddala yadde akamu n'akeddagala. Kaakati nno Nakangobi Jennifer Forfiga yeekalakaasiriza ku bakama be. Bibadde bitya bibino byonna ate mbikuleetedde gwe mulungi angoberera. Tuli ku Beyond the Newsroom n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Njagala okubeera nga nkusaba ate osobola okubeera nga ovidiyo eno ogimpera like. Bw'ogiwa like ojja kuba nkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era njagala okubeera nga nkutegeeza nti bw'ogilikinga video edduka emisinde mingi neetuuka ku buli sekinnoomu ali yandyetaaze okuba nga agifuna. Ate era naawe mu ngeri y'emu bw'oba tonnatwegattako mu butongole osobola okuba nga osubscribinga ko naawe mukagambo subscribe bw'omala okone wali eri waggulu okone mu kadooka gye mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ate obe nga tobaako kyosubwa yadde akamu n'akeddagala. Aho wennyini nzikiriza nsobole okuba nga nkuwa video eno yeya musajja mukulu wamanyikiddwa nga Kiwanda Ssuubi wuuno. Abamityana municipality n'abantu b'opposition lwaki mulonda Zaake banga nti anti Zaake yakola ebintu omuntu omulala alowooza ennyo byatasobola okukola tibifaanana tya ye bwe mutume b'ekiralu byakugwa mu paalamenti oba byakulinnya ku mmeeza ebyo Zaake abisobola kyobola gwe tulonda. Ebimu ku bintu ebiraga nti NRM egenda efeezinga out era omanyi buli abeera waggulu atunuulira nnyo ku kulwana nti ntuuse ntya waggulu netalowooza butya bwe nsigala waggulu era tatunuulira nnyo ngwaye. Ebiseera ebisinga omuntu yenna abeera alowooza nnyo nti agenda fiira mu kifo ky'aba alimu, naye kyannaku nti agenda okutuuka akaseera nga munywanyi ate akoze atya agenda otuuka akaseera nga agudde ne yeebuuza nti ngudde ntya. Bw'otunuulira Kiwanda ono Ssuubi yayingira mu paalamenti mu mwaka gwa 2001. Bwe tubala 2001 paka 2006 ekyo kisanja kimu 2006 paka 2010 bisanja wabindaba 2 2011 paka 2015 gy'emyaka 10 Zake Francis Butebi bwe bazze ne bafuuka ensonga yakamala kino ekisanja kyoku kati aba albanja kyakumeka si kyakusatu
yes nenga zaake atandika ebyobufuzi bino okuviira ddala ku university nga yeesimbyewo as a guilty president era yamenya ekyafaayo nti yali eringa guilty president ku ssomero ate nga mubaka wa parliament neeno kubanga ebiseera bya campaigns byakolayidinga ne byegatta wamu oyo ye mubaka Zaake Francis Butebi bwokera ku makya n'ogamba nti bannamitiana baŋŋamba nti fe okulonda Zaake nti aba eyo muntu atategeera gwe twetaaga okubanga tufuna kibeera kindeetera okubuusabuusa gwe ate omuntu entegeera ye kubanga gwolowooza nnyo nti bwe baba balonda gwe baba bategeera nnyo wabula bwe balonda omulala nga bakuvuganyiza gwe ne bakuteeka ebbali awo baba tebategeera then we twebuuliza ekibuuzo gwani akugamba nti abakulonda be baba bategeera reason being ne b'owagira bamaze emyaka 40 mu ntebe balemereddwa otuukiriza ebizibu by'abannansi ebyo byobasuubiza nti gwe byogenda okukolako nga tonnavuma wa mwaka 2 bisanja 2 kuba nti takoze oba takoze eki sooka weebuuza ekibuuzo gwe nammwe abamaze emyaka 40 biriwo ebikwatibwako oba ebirabibwako ebiri physical omuntu byayogerako nti yes we have done this and this and this tebiriiwo ekiraga nti n'ekiwanda yennyini tamala yakolanga bw'ati n'amala n'akozesa ekigambo nti debekalu neweebuuza yi lwaki akozeseza ekigambo weekityo so kiwanda ssuubi bw'atyo kaakati nno kiwanda tuyitidde awo obubbi bw'akalulu mu kibiina kya NRM bugenzi waggulu ne bufuuka ekizibu wabula embooka enyoose baganda bange kambalage ino video weerabireko kirimu NRM Mojjala bekibawagize NRM basajja bakulu babakalakasa emiggo ne babakuba ne babagoba abamu ne babakwata ekyo kibadde ku NRM kakati gwekera ku makyo ngambe mukayo singene ebaddewo kale just imagine what if it was opposition nga yekola kino wandiwulidde amasasi tia gas embooke yandinyosawo nga na military si police wabula bo bwe batuuka mu kaseera ngaako bagala poliisi ebe bakolako kubanga mu ssemateeka w'eggwanga police eri entitled okukuuma bannayuganda n'ebyabwe poliisi so si UPDF wala UPDF yonga yeriwo kukuuma borders zaffe na kubeera nga etutasaako balabe abandi tulumbye naye otunuulira nga opposition bagiwa mu military ne babakuba amasasi abaana ne bafa kaakati kino ekyabaddewo mu kalulu ke NRM bino nno tuzenga tubiraba bw'otunuulira akalulu k'erw'emiyaga bwe kaali kafiiramu omuntu naye nga abalwanagana bali babiri General Ashande ne omusajja amanyikiddwa nga Ssekikubo Theodore then tujjukire ne Kamuli omukyalo omu erinnya linvudde mu mutwe baawe yennyini yali baawo omukyalo eyeesimbyewo yakubwa amasasi naye nattibwa kaakati olwaleero wakati ekkololo embooko yavuze olw'effujjo lye bakoze ne biba bwe biti kino kikulaga ki era kikubira tooki ki mu kalulu ke tuyingiramu 2026 most especially nga mu gwe 10 we gonna kickstart campaigns kiki kye kikubiramu ekifaananyi ekyawamu nkugambye nti kibba kalulu mu kalulu ke NRM kyeyolese kitya sooka olabe video eno
nga babala obululu weetegereze 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160, 170, 180, 190, 190, 191, 190. okuva ku 160 omusajja abaze bw'ati 160, 170, 180, 190. abantu bameka baabuusaawo 9 times 3 be bantu nga 27. bw'otunuulira enziba ey'akalulu eyo gye bakozesa nga babala ono ne babala oli ne bamubuuka. wuliriza Honorable Barnabas Tinkasiimire agamba bw'ati I was rigged in a normal election. You can't beat me. They were skipping numbers and adding votes to my competitor. They even counted the body parts of people who were lining behind instead of real voters. It was terrible in my area. Honorable Barnabas Tinkasiimire agamba banzi b'akalulu baatuuka okubala ng'abanga abamu bababuuka kyokka bakompitita bange oli baabalanga ne batuuka n'okubala ebitundu by'omuntu kati wano baatuuka ne babala ne ku bitundu by'ebyama agamba ono musajja eno CDM eno CD ne nono ne bamubala ne babala n'omukono kati gwe oyo naakoze ekyo mu video gye nkwadde abadde chairman w'akakiiko k'ebyokulonda omulambirira Tango Doe nga yabala yakoze ebyo ona ne bwebwadde bwakawungeezi but on camera. This is, we can call it a broad day vote rigging. What do you expect? Mukalulu kabonna. Kati njagala okutegeeza nti mukubba akalulu kaneeno biibino wano Collins Tanga Ongono mutabani wa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu National Resistance Movement NRM alangiriddwa ku buwanguzi bwa ssentebe wa NRM Youth Ridge oluvannyuma lw'okufuna obululu 1567. ate munne bwe babadde ku mbiranye Brenda Chikoncho is something like that oba Chikoncho oba Chikonko n'afuna obululu 1355. kati ku nziba eri gy'abadde askipinga kitwale nti mulayini abuuseemu abantu nga abazeemu abantu nga babalako 10 abantu nga 10. That is 100. oba okyalina w'oyimiridde NRM y'ensibuko y'obubbi obwannamaddala. Don't ask me why okyerabiddeko. Kaakati kyenjagala okuwa mu vidiyo eno kwe kukakasa ekyo kyenkugamba. Ogenda kikakasa otya? Wuliriza bino bigambo bya Thomas Tayebwa himself ng'agamba atya. You know, to be honest, I'm asking myself, okay, why would someone spend 5 billion to come and sit in SEC? What are you looking for in SEC? Because SEC is voluntary, okay? SEC is for mobilization. SEC is for advising the president. So why should it be a matter of life and death for people to find that, you know, you even issue threats, you get loans, you borrow, you know? So I'm really concerned. Tayebwa agamba mbu SEC eriwo okubeera ng'ewa Museveni magezi oba ku advising a president. Remember his name, Tibo Haburwa, who advises him.
Nakutegeeza newuunya lwaki omuntu yandikutte billions 5 n'azessa mu kalulu ka CEC. Wano nno wetutuuse nkugambye wabaddewo kye bayita ekigambo kye tuyinza okukozesa okusplashing a cent because everyone yabaddewo almost yafunye ku nsimbi zino. Era nga bagamba nti ekintu kye bayita splashing ensimbi kyabonese mu kalulu kano. Tayebwanga agamba bino byonna byaweerere omubadde okutiisatiisa abantu nja kukola bwe ndi nja kukola bwe ndi. Why would you all of that? Then naffe bwe tuddira wano ne twebuuza ekibuuzo. Bino byonna bye mubadde nga mujja mukola byaki? Essaawa y'olwaleero laba kube bakuba emiggo okulaba kube babba obululu emisana. Kino tuyinza okitwalanga essaala y'abannabibiina ab'opposition ababavuganya nga Nuupu. Nti oli atuuka n'asaba essaala n'agamba kabibaddire. Omanyi buli lwoba ne mulabewo ng'akwagaliza omwana wo ofe n'omugamba naye Mukama kyusa mulabe wange kyabadde njagaliza kya happening ku family ye. Oba okyali awo first born we n'afa kumbe yali ayagaliza waafe. N'akaaba nnyo n'aleekaana. Oba okyali awo omwana wa mujja ogobadde agala afe ng'owuwafudde kale nabadde ddagala ndireeteddewo owuli wa mujja wange aliri afe ng'owuwo yennyini yakoze eki yafudde. NRM kyerimu ku experiencinga ku budde buno kye bayita okalyadda kaddadda ensigo gye baasiga. Gwe bw'oŋŋamba they are not after money kyokka nga they are injecting in a lot of money. Wuliriza full figure. Bano bekwasa sente fenna abali wano twagala sente mulai nayo omusajja ayina sente omusajja wa ayina sente naye twagala fe tusinga kwagala sente waliwo omulonzi ali wano tanafuna ku sente wadde w'ekibiina ati wadde alonda buvubuka ne muzeeyi yagabye sente mu bbanga ezo z'alina okubeera wano oyogera bikina bw'okeera ku makya n'ogamba nti twagala sente. Omusajja wange yagabye sente, nze gwe mpagira yagabye sente, era ne muzeeyi yennyini yagabye sente. Kino nno bwe kiddeyo ku ffe abaasomako amateeka akatinitini. Nasoma media law, ne nkwata ku constitution ne ngisoma, ne nkwata ku acts ez'enjawulo ne nzisoma. Naye kino kiba kitulaga nti okusasula omuntu abeeko ekintu kyakola eyebeera nguzi oba kye tuyinza okukola bribery. Tuyinza okiyita nti bribery. You're bribing somebody to favor you. You're bribing someone abeeko kyakukolera in your favor mu kukuyamba oba mu kutuukiriza ebigendererwa byo gwe nga omuntu. Bwogera ku makya nga mulinamu internal elections because CEC it's an internal selection mu kibiina oba tukiyita internal elections eziri mu kibiina kya National Resistance Movement. Gwe bwogera ku makya no splashing sente kaba kabonera akalaga bano nti ne bw'ofuluma kugenda kubeera mubaka wa parliament and splash money, bribe the people, then they give you a vote in return. Kubanga kino kankikuzeeyo nkikujjukize. Olaba statement ya Kyagulanyi gye yakola ng'agamba mpuuga muŋŋamba ngende ntese ne General Museveni ampa abasibe ffe tugenda kumuwaaki. Kyekyalema abasajja bano okunnyonnyola. But these people bakuwa ssente ne bagamba simba ku layini. Twabiraba wano ne mu Busoga eyo ne mu regions endala mu kalulu ke NRM ng'oli akuwa 5,000 n'osimba ku layini azikuwa bw'osimba ku layini waba osimba ku layini ne babala n'ogenda n'enkumizo 5. But remember 15,000 ezo z'otutte otunze emyaka 5 miramba. Do you expect omuntu aspendize 5 billions okubeera ng'agenda kukolera? Gwe balabalamu nti ne bw'aba afuna $1 million buli mwezi roughly okumalako emyaka 5 ziba sente mmeka. But omuntu oyo bw'atuuka ne mu parliament n'abribinga babeeka ateera akakiiko ka parliament akalala ke bamutuuzaako adabulinga esente at least omwezi afunenga millions 10 asobole okugyayo ensimbi ze yakola ki ziyateekamu. Kati omuntu oyo tosuubira nti ssaabaguzi ow'enguzi omukulu atuulira waggulu nti tajja leeta ng'alina kyayagala bamuyisizeewo agaane okulya ssente ezo.
mbadde ensomaawo ku stories mu mwana bamuyita Molodekai Molisa osobola okuba nga olaba video yange n'ogendako ne kuyiye ku YouTube n'ogirabako. By the way, nzigayo yo mwagala nnyo siminaako tabu. He's a professional journalist. N'akoze omutwe statement egamba nti Museveni Ssaabakulirizi w'enguzi wuuno laba kyakoze. Kati kino kirabisa nga kiragira ddala nti yes, this is the people abananguzi abakulu. Era NRM terina na moral authority kwogera ku kigambo corruption and bribery. Never. They are corrupt and bribers. And one day, one time, they will become robbers. It's unfortunate. Wabula. Full figure mkuongere muwano katini. Where is the officers? Where is addresses? Amakata mataliwa. Mukaba wona bala samisa. Nina chibuzo chiri chimu. Era njagala chiwa mwani nazo. Omanyi NRM ono twagala tutambulire ku. Full figure mumusa kocha agamba nti abana abamu abeesimbye obavudde South Africa tebalina wano yadde butuuzi tebalinaako waneeno yadde kantu. Ofisi eriwa ne twebuuza ebibuuzo bye bimu ku bye tubadde tubuuza bannaffe nti buleeta omukyalo ono okumusimba ekiboga Desire Muhooza muwala wa Genosale eweruddawa lwaki muggwamu ensi okufaanana bwe muti nti oyo gwe tuwagala era olw'okuba bakozesa amaanyi ne bamuyisaawo. Guys, magaliza kyese munjagaliza tusinkane mu mboozi endala ne bategeezeza nti twakomyewo kati katubawe waaka kuwaaka ate nga temujulwa. Nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukutuusaako ensonga z'Ssemasonga. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.